Anani. Obwavuluma. Kati abasajja abantu singa bansanga wano nga ndi bwerere. Nze musajja abadde yeegombesa abawala ab'okukyalo kuno bonna. Kati nakafuna omwana omuto omulungi ndi wano ndi bwerere sambadde saati ndi mu bigere. Niweewuunya nti entegeera y'abavubuka erimiridde etya ne mubanga tebategererako ddala. Niggunudda ku munono omwambula engoye n'ozimumalako. N'empale bajuze gitwala. Ate singa mbadde nnyina omusawo gwe mmanyi obulungi akola. Badde bajja bireetanga bakaaba kubanga mbonyeebonye. Nembeegayirira nti bannange munyambe naye kati ngenda nti abasajja bange okubaluka omuddo nga siina ssaati. Obugoye busigadde nabutunze. Abantu babi nnyo kubanga mbadde mmanyi nti ngeri gye bali abavubuka tebasobola. Gwe ate kati kiki? Kyekiriwo. Gwe mbadde obuze. Gwe kikenga tuli mu ssaati kikekino. Nkola mukuzito omanyi abaana bakati abawala bakati obamanye abawala baagala nnyo omuvubuka ow'omubiri. Ngenda kukola omubiri ogenda kakasa ebbanga lyonna abantu abakazi ngenda kuba sikyagamba ku mukazi n'agaana baagala babunyama. Six pack. Ate ekyo kituufu kuba nange ondaba amazima nange neetaaga omubiri. Nange njagala okukola omubiri mbeere n'akanyama. Oyagala okukola omubiri? Ate ekyo kibuuza. Ondaba nze nagezaako kugenda mu jimu mwana byagaana. Byakusitula byuma ate nze ndi munafu naawe nga bondaba. Ebyo byabagagga. Ebyo bijjana kubalwaliza bwerere kansa. Ebyo tubikola fe abasajja tulina okubeerako kutya. Tulinnya ensozi tusitamanga bwe twambuka. Oshega eno yezowe esinga n'olyoka okukola omubiri abawala bagenda kunkaabira kuno ku kyalo konna nga sirina gwe ngambako n'agaana. Lwakuba ekizibu kye mulina kiri kimu mu bavubuka bakati amalala mulina mangi olwokuba oli mutabani wa mugagga naye gwe just onoonyaamu wali eri nze singa wayogera nange nsobola okutwala w'osobola okukolera akanyama nga tutuuye nyina kutuyana. Kyogamba nange nenkola omukono n'okola omukono nga guno ogwankola nti kutalo kyokkola. Nenkutwala n'okola akanyama niweeyagala ensi neekutambulira bulungi n'ako akakazi singa kakukkiriza dda. Niyo olyawo olinga ebyakakazi biveeko. Just kyenneetaaga njagala kunjigiriza kati nkole ntya. Gwe kintu kiri kimu. Gwe owuli oyagala kukola zowe. Gwe weegatte bwegasikka kooza. Newe tunayita mu kkubo bwe tuti. Buli muntu agenda kulaba kye tuliko. Tedina ayinza kutumanyiira. Ate nno olaba nange kati wondabira wano siina byakukola. Kati ate ndaba wano oba wakabi. Abantu baba bakulaba era baba bakwesiga ku kitundu. Bagamba abo baba bakola zowe. Basiina byakukola. Ate omukazi ajja kukkiririzaawo okokolera zowe. Ajja tutambulemu. Kakati esaati ngiteekewa mwana. Esaati? Oba ogimpe njambale? Atwala eri naawe gwe yatuyanye dda. Leka njambale tugende. Anyway, itusoke girekeemu tugende. Nga totozijjaamu gwe mwana wa mugagga. Olinnye mu obeera obeera. Ombuuzaako biki? Twateese ennaku z'omwezi mmeka maama okusasuliranga mu ssente? Nga 25. Ennyumba zino nze nazizimba kufunamu ssente. Saazizimba nti mwe mujje mweyagaliremu mukole bye mwagala. Nkulowoozaako lwakuba ennaku zino emirimu gibadde mibi n'ebyenfuna byagootaanamu. Kyokka mwana gw'osesa bambi. Bwe twali oyingira wano wambulirako ebyenfuna nti bijja kusumbwa byali mu mundagaano twabiwandiika. Wagisoma bulungi? Nagisoma. Kaakati nnyabo bw'oba oyagala byanfuna nga bikugootanye nze mbadde nteeso paakinga ebintu odde mu kyalo ekibuga kikulemi. Mujja mwepaatikapaatika mu kibuga ennyumba z'ekibuga za bbeeyi ate ozibeeramu ng'okola. N'ebyo bye mumantala muyenjera bwenjeezi temusobola kukola ennyumba ekulemi. Nedda tekinnagaana ngenda noonya ssente zo nzikuwe kati ate mbanzirira ki mu kyalo. Bulijjo ntuukiriza ngera buli kimu nkikola bulungi naye nkunnyonnyodde ebizibu bibaawo. Twagamba buli mwezi olina okusasula ssente mmeka? Emitwalo 10 n'egyo? 12. Kaakati ne tugamba buli lunaku lw'oyisaamu 10 mmeka? 5. Nnyabo ssente ezo nzaagala. Ate saagala onneegalimbw ate nzisaleko oba nzikendeze. Nedda maama tekijja kukola ewange. Naye kati okuyisaamu olunaku olumu lwokka lwe lukuyombya. Omanyi gye najja obusente obwazimba ennyumba eyo? Omanyi gye nabujja?
nazimba za kuvaamu ssente zinyamba wabula sikuyamba mmwe abateesobola. naye mukadde olaba bulijjo ssente nzikuweera mu budde kati ez'ettaano zijjeemu noonye ssente ezo. Kale sisobola. Ekyo kiraga nti olemereddwa. Yingira mu nnyumba osiba obugugu bwo oti mu kyalo. olaba nkwegayiridde ebyaddala tongamba kufuluma. Nze siri maama wo siri kitaawo. Yes, come in. Sebo je baliko. Kale musa. Nawe je baliko musa. Kale. Kiki ekikuluma? Sinze mulwadde. Anja sininamuko obuzibuzibu bwe mbadde njagala ontaaseemuko. Omulwadde yali. Omulwadde ye gyali ewaka. Ate gwe omulamu gwoze. Nedda just njagala esooke tujje esooke twogemu babiri then ye muleete luvannyuma. Naye musawo mbali neetaaga ku buyambi bwo osobole okunnyambako. Buzibu ki? Mali nayo sisita wange eyo yagenze n'akola ensobi ennene neyemola n'obulenzi ku ssomero okkakkana ng'afunye olubuto. Kyokka ate nga nzaamulabirira nzaamuweerera nzaamubeererawo nze gw'alina nze buli kimu kyabadde alina kuba maama ne taata baafa. Ekitegeera nze ne nsigalawo naye ekitegeera nze ne muweerera musawo mazima. Kyokka siniyatu mulova yagenze funa lubuto. Can you imagine? Siniyatu first term. Nogenda ozanya n'obulenzi nowemola n'obulenzi okkakkana ofunye olubuto. Sente zange zo zonna zenteeseemu musawo. Olaba nze musawo neefiriza okusoma okwange. Ekitegeera yasome kuba jjukira ensinga wegimanyi nti abawala mubonaabona nnyo okusinga ffe abalenzi nga temusomye. Kati nze nensalawo bambi ye kaasome. Wanaaba amaze okusoma emikisa gyammwe ate nagyo mitangavu nga musomye then nze andabirire. Ekitegeera naye kati yeerabayo ekintu kyakoze genda kwemula na bulenzi. Kati obadde ozze kulaba bya antinento atandika okunywa eddagala? Si kyekyo musawo just kiki obadde kingomagama? mbadde njagala olubuto tuluggyemu. Nedda ssebo gwe wano tetuggyaamu lubuto. Bw'oba onneegalya genda weegalire nnyoko oba omuleka mu kyalo saagala kumanya. Nnyina bangi basiba wano benjera banoonya ennyumba ez'okupangisa. ndi mwana wa buwala nga naye boozaala ab'obuwala. Nkusaba mukadde n'obwewemboofe obungi onyongereyo kakabanga noonye ssente zo nzikuwe nga temuli magoba. Nze abaana abange benzaala mbamanyi. Abange beeru gw'oli muddugavu. Okiwulira? Ebyo weefukamiza nze siina kisa ku nnyumba zange. Nnyumba zange nazizimba kunnyamba. Bwe mba nakugamba nti buli lunaku oluyisaamu 15,000 nzaagala. Kati ngenda bbawa ekinene nnyo ennaku ezo 5. Naye ennaku ezo 5 buli lunaku n'5,000. Eno e Kampala w'okolera ekisa ku nnyumba ze bapangisa. Omupangisa gy'avaawo n'akuluma. Buli lunaku lwa 10 mmeka? 5. Kati bw'ozongerako zibeera emitwalo mmeka? 14.5. Ze njagala. Era ennaku 5 we ziggwerako ssente ne zikubula. Toninda na kujja kufulumya. Nze sijja kuluma sisobola kubba mukadde neesiga ebbanga lye mmaze naawe. Nze siina kisanyabo. Owulidde? Bambi maama tusonyiwe. Ngenda kwegatta n'ono tusobole okuwa ssente zo mangu naye mbadde nsaba. Ezo 5,000 z'otusaba buli lunaku oluyitawo bambi mbadde nsaba ozitusonyiwe kuba already n'eza rent tetuzirinaawo kati. Kati ate gw'oyogera ng'ani? Mukuwana nnyumba waliko? Ebiri mu ndagaano bye twaandika wabimanya? Tonkuulako waya. Bwe nali muwe ennyumba saakulabako era saakuwako ennyumba zange. Gwe nnyabo saagala njje nkulumbe mu nnyumba, saagala ssimu wabula onoonya bunoonya gy'odaga okuggyako ng'ozimpadde. Nawe oba tozirina onoonya bunoonya kkubo n'otambula n'onviira. Mukadde tobeera bw'oti amagoba gajjeemu nkwegayiridde. Ddayo osoma endagaano bulungi ogitegeere bulungi. Kirabika olina bye wabuukabuukamu. Nze ŋŋenze. Mukadde tuuka bulungi. Sikoma weero. Mukama akuume. Mukama yankuuma ddala enkuuma ennyumba zange. Sirika. Sirika. Ndi mu bizibu by'ensonga. Tobaako ky'oyogera kugambye sirika. Anti laba asobola okweyongera n'emisomo gye aleme kukoma wano siyate ofuna olubuto. N'asobolera okumala okuzaala n'addayo n'asoma. Tekisoboka bameka musawo bulabi baddayo ne basoma tekiba tekikyasoboka. Tuba kansolinga wano era olumala okuzaala asobola okuddayo n'asoma. Musawo eka kukalubya bintu olubuto luvemu kale
bantegedde obuzibu bwo sente badde nyinawo zizino gwe ssebo tekiri ku ssente ffe wano tetujjaamu mbuto n'amateeka tegatukkiriza sina gwe ngenda okugamba kigenda sigala wakati waffe babiri teri agenda kumanya tukikole nekyo kiveewo bannange owulira nkya nkugambye tetujjaamu mbuto ate nno gwe nkulabye eyo emmagaamaga gy'omagaamagamu olubuto lulabika lulwo nedda musawo kati osiri wala olubuto era olubuto sente tuzitumuggyemu gwe ndowooza bwondaba amatu olaba nga ndi kapa gwe ssebo ebbanga lyenzijanjabidde ddene eyo entunulayo olwo olubuto lulwo si yenzineze ntaasa future ye asobole okusoma okitegeera musawo twala eri omukazi muleke azaale omwana katubanga sisita wange muleke azaale omwana si sisitawo ekyo kijjo ne mu bigambo byoyogero eri si sisitawo kale kati oba oganye musawo kyona mukwano gwo gumanyi osaba kundagira nitugana nti olugiramu eyo oliko ekikyamu ku bwongo kale gwe nfunire eddagala nze ngenda ndikondagera engeri gye balikozesaamu kugambye tetujjaamu mbuto oyagala basazeemu ebipapula byaffe abadde ki nze tambula onviire yenna awuba amaviiri wano naye nga sente ezibaddewo oziganye muganda bamutwonoonera emirimu asiriwala aba lwaki abavubuka bapalapalanya bulisi era lugjeemu wabadde obikola nga tomanyi akasatiro basatira